Mugamba ki abatuuze b'oku mutala guno kansubire muli bulungi. Erinnya lyange nze. Emboozi eno nasikiriziddwa olugero lwa Sheila Price lwe yanyumiza jjo ku TikTok. Abantu abamu ne muvayo ne mugamba nti ebintu ebyo tebibeerayo. Emboozi eno gye ngenda okunyumya ekwatagana ku n'eyali mukwano gwange Lydia. Mukama muwummuze mirembe. Mikwano gyange ab'oku Lusegere bagimanyi naye ba family members bange guno gwe mulundi gwe bagenda osooka ogibuulira olw'ensonga ze mujja okutegeera mu maaso keeyo ng'oggyeko erinnya lya Lydia kuba oyo namusuubiza obutamutiiririra. Abantu abamu amannya gaabwe ngenda gakyusaamu for security nga bwe mubitegeera abaali babiyiseemukko. Zino ekisembayo tutandike eno posti si abaana ba mami ne daddy bannakulira mu bikomera nga Sheila Price bwe yabagambye bakwano bino mubireke. Nammwe bannaakavagadumire nga Kampala waakatandika omulaba mukwano bino si Nigeria. Nze okumanya Lydia yali girlfriend w'omuvubuka we bantwalanga okusalira enviiri ng'alabika bulungi. Yalina amaaso gambira nga waakisa ate nga yakula bulungi. Yali ayogeza kyejo mu kikula kye. Yali ansingako obukulu emyaka ng'eno oba etaano. Yali yamala senior 6 n'ateeyongerayo ng'abeera ne boyfriend we. Yafuuka mukwano gwange era yannyumizanga ebintu bye bimu. Kuva butte mikono gyange egisinga obungi baalinga bantu abansingako obukulu abannyumizanga emboozi zaabwe bampanga ensonga lwaki banneesiganga kuba nali nkuuma nnyo ebyama. Byebbi ebyama byabwe naali binyumiriza. Nze nakula sina mikwano gya myaka gyange wadde ku ssomero gye nabeeranga. Ate n'ewaka we nakulira nakula mboolebwa olw'okuba nali mweru eyazaalibwa omusajja omuddugavu nga ne baganda bange bonna baaliwo ebiseera ebyo baali baddugavu. Tudde ku Lydia. Lydia yafuna omulimu mu bimu ku bifo ebitunda spare eby'amaanyi wano mu Kampala. Bwe yali agenda okufuna omulimu ogwo yannyumizaako era ne bwe yagufuna yajja n'aŋŋamba fiiyo omulimu ngufunye. Ekyamuwaliriza okufuna omulimu Chris yali amukuba nnyo anti yamukwatanga n'abawala bangi mu saaluuni gye yali akolera. Yajjanga n'annyumiza ku nnaku ye n'aŋŋamba fiiyo olaba omusajja ono luliba lumwali nkuba n'antuusaako obuvune nga sina yadde n'ekikumi kisobola kwetwala mu ddwaliro. N'embeera yaabwe si ye yali abwe ey'amaanyi kuba baali bavubuka batandika obutandisa okwezimba era enkeera yatandikirawo okukola. Lydia we yali akolera kaali ngeri y'akakioski naye okulina nawe baali bakolera waaliwo omwami yalinawo edduuka eddene erya spare. Omwami Lydia yamulabira ennaku nga bbiri ng'atandika mugamba bigambo bye yamugamba era mu eyo wiiki esooka yennyini yalina olunaku lumu lwe yadda n'aŋŋamba fiiyo nina nno omugagga nkwana naye njabbe kunyumiza ku Sande lwe nnaaba sikoze. Sande yatuuka era n'ajja twatulanga kafoomu awo ewaffe wabweru n'aŋŋamba fiiyo kunyumiza kinina omugagga eyankwana naye angulira lanchi ampa transport ampa ssente. N'aŋŋamba okimanyi nti mu zino ennaku entono ennyo ze naakamulabira ampadde ssente eziwera kumpi $5,000 bannange ali 2000s emitwalo 5 sente zaali nnyingi nnyo. Ebiseera ebyo nali mulabi wa Nigeria mulungi nnyo era namugambirawo ne mugamba Lydia tokigeza n'okirowooza nako n'eddakiika n'emu toyongera nakule sente za musajja oyo kubanga ekisooka oli mufumbo ekyokubiri abasajja abagagga batta abawala. Yanziramu n'aŋŋamba ku olwo nti ebyo ebyobufumbo biveeko mpozi kiri kyogamba ekyokubiri kansooke njire nga mmwetegereza kubuulira n'ekirala lekeraawo okulaba ennyo Nigeria ojja kwonooneka. Mu mazima nze sigala sibitegedde kubanga enjagala gye baali beeyagalamu ne Chris nali simanyi nti waliyo omusajja asobola omutengula omutima naye bannange ssente era ddala is the root of all evil. Siibalwise ebbanga ligenda okwetooloola ekinene nnyo mu wiikisi nga 3 nga Lydia bamupangisiriza ennyumba amaka malamba mu kikomera bamuteereddemu ebintu buli kimu ekibeera mu nnyumba. Yampita bulungi olw'Essande n'aŋŋamba jangu tugende olabe amaka gange amapya. Tewaali wala nnyo ne we twali tubeera kubanga twatambuzaawo bigere. Bwe twatuuka ne tunuulira ennyumba eri yali yategula ng'eri mu kikomera nga kuliko n'asikarium era omwami yali amugambye taddayo okukola kuba yali tayagala mukyala akola. Twatulamu awo ng'ababiri ne mugamba Lydia weekakasa kino ky'osazeewo n'aŋŋamba ye. Ne mugamba kirungi omusajja ye embeera ze ziri zitya n'aŋŋamba muntu mulamu ate mukkakkamu era yali amusuubiza nti agenda ewaabwe amwanjule n'ebintu bye yali yabiggyeyo ewa Chris nga yabitutte eggulo limu. Omwami oyo yabeera naye okumala emyezi 6 naye mu myezi 6 yamutwalanga mu hotels ez'ebbeeyi. By then yalina hotel Sheraton Hotel, Grand Imperial, Equatorial Hotel. Ezo ze zaali mu Kampala mpozi ne resorts ez'enjawulo gye yamutwalangako ku weekend naye ng'afuba okulaba ng'amukomyawo buli lunaku. Chris yakaaba ne yeegayirira bbanga eryasooka n'atuuka ekiseera n'alaba ng'omuwala takyamanyi na gy'ali ate nange nali siina buyinza mubuulira wa gy'ali kubanga yali ankomekkereza sigeza n'endagirira omuvubuka wa gy'ali.
kye nategeera oluvannyumako nti mu bbanga eryo ery'emyezi 6 omwami oyo teyanyegako ku nsonga z'ennyamwezi n'olunaku n'olumu. Yali musajja mukulumukko mu myaka naye nga si mufumbo ate era teyasulako wa Lydia. Yamugambanga twala obudde bw'ononneesiga obulungi yakutwala ewange. Ate lwatuuka n'amulaga nga bw'onoogamba omuntu nti olw'omukaaga olujja kubeera lwali lwa mukaaga ngenda kutwalako ewange. Munnange nange bwe nayikirako ewa Lydia mwezi ennaku nga ngamba omukulu yangambye agenda kuntwala ewuwe naye mbadde njagala omperekereko gwe mulundi gwange gugenda osooka okugenda mu maka ge saali agadde kugenda nze. Ne mugamba kangende nsabe maama bwanzikiriza tujja genda era namusaba nanzikiriza kuba yali talina buzibu bwonna bwe yali alabye ku Lydia. N'ekirala omwami oli yali amugambye nti nja mumuwerekerako ng'amusuubiza nti nze obudde bwe bunaawungeera banvuge bankomyewo. Ye nabagambye nti omwana wattu baali bamugulira kastaleti aka red nga n'okwevuga yeevuga. Kale bambi ebiseera ebyo yali musanyufu nnyo. Olunaku lwatuuka omwami n'atunula emmotoka ye yali ntintinge nze natuula emabega Lydia n'atuula mu maaso. Twakwata lwe najja na nkumbi era mu makkati awo nze ne Lydia twebakamu tugenda okwawamuka nga tutuuse ku geeti ennene yali eggulibwa nga waliwo n'asikaari omu. Mu kuyingira geeti omwami yasika omutto gw'entebe ya Lydia ne gugwamu n'abanga eyeebase. Ne tuyingira paka mu garagi munda. Gaali maka manene zino enkola enkadde ezaabeeranga ne garagi ku nnyumba. Bwe twava mu mmotoka twaggukira mu ddiiro. Mu nju temwalimu muntu yenna okuggyako oyo omwami naye eri ennyumba yalimu ebintu ebirungi. Nze ndowooza n'omulundi gwange ogusooka okulaba ku chandaliya girabira mu nnyumba eyo. Yatwaniriza n'atugamba nti emmanju mu kiyungu yalinayo omukyala omufumbi era twali twagala kulya ki. Mu mazima sijjukira biki bye twasaba okuggyako ebyokunywa nti nze nasaba soda wa Fanta ate ye munnange n'amugamba yali alina special wine gwamuleetedde okuva e Dubai. Nasooka n'okulaba ku music system eyalina CD ng'erina players era yambuuza oyagala kulaba ki ne nsaba Home Alone. Yatugamba tugire nga tulaba firimu nga bwe tunywa n'owa ebyokulya gy'anaatusangira. Ate munnange abagole b'omunene tuba tulaba firimu fembi buli omu n'asumagira. Nze naloota ekirooto nga nva mu ddiiro awo wennyini we nali neebase nga ntambula ngenda paka ku kisenge ky'oyo omwami kye nali sirabangako ne mu nju mwe siyingirangako. Naye bwe ntuuka ku mulyango ne mpulira amaloboozi mu kirooto nga gagamba bakwasiza oyo omuwala gwe mugenda okutwala. Kati mu kwekanga ngenda okuddamu okwetegereza mu kirooto nga ndaba omukyala omukadde nampita erinnya ly'ekika. Kyava mbuuza ononyeyo ki eno ne mugamba nazze kuwerekera mukwano gwange naye nga mu kirooto ekyo kiraga omukadde oyo mumanyi. Yankwata ku mukono n'aŋŋamba yitawo nkulaga ekkubo erigenda obbafulumye wano. Yampisa mu nju y'omusajja oyo ne tuyita mu bisenge eyo ne tugguka ku luggi olumu lwe twaggulawo ne lutufulumya ebweru. Kati nga we luggukira waliwo engeri ya boys quarters. Twasangawo omukyala yali ayimiridde wabweru naye olwo nga ndi n'oli omukyala gwendoose omukadde. Yampisawo buyisa ndaga geti y'emmanju ne tufuluma naye namana ngamba mukwate awo musimbe straight geti gye musobola okusanga nga nzigule bwe mba muyingira. Obudde bwennyini mulina butono nnyo mukozese obwangu bwonna obusoboka mufulume ekifo kino. Era awo wennyini nawawamukira mba mpawamuka bwe nti nga ne Lydia yawawamuka atidde si ye yalina amaaso amanene nga gamyuse galinga eryanda. Namukwata ku mukono saabuuza ne ŋŋamba ebisigadde Katonda y'anaamanyi. Nagoberera instinct yange ng'omuntu. Bwe namukwata ku mukono naye teyawalira ne tugenda ne tuyita nga bwempise. Saabulako wadde okuva ku kkubo ly'ekirooto. Era bwe nagguka emmanju nasangayo omukyala bwe nali mulabye mu kirooto ne mpitamu ne tugguka mu geeti era bwe twafubutuka emmanju waliyo engeri y'ebitooketooke. Bwe twayambibwa ne tulaba geeti eyaddako yali nzigule mwe twesonseka naye nga n'engatto mu bigere tetwayina. Olwali okukiyingira we tuti omukyala n'atubuuza muva wa Ssaalongo gundi nti ŋŋwe yavuma ffe yatuvuma n'atuvuma naye ng'atuvumira ensonga emu okwagala ssente ez'amangu okwagala ebintu eby'amangu obutayagala kukola guno omulembe gw'abakyala kola. Tovola banfaayo nnyo ku kigambo omukyala okukola nze kuba mmanyi olugero lwange. Bw'amala otuvuma yatubuuza ku fembi ani yali anywedde bwayinyo omumyufu. Namusongera ku Lydia ne yeewungulako n'adda wabbali w'enju n'ayenga eddagala n'alimuwa naye ng'amaziga ge tulimu okujjugumira kwe tulimu ate nga sinabuuza na munnange ye ki kye yalabye. Lydia yatandika okusesema yasesema
ebitole by'omusaayi okumala essaawa nga nnamba. N'asisima ne ntuuka n'ekiseera ne ndowooza nti Lydia agenda tufiirako awo. Naye ng'ekiri ebweru wa geeti emmotoka bw'efuluma bw'evuga nga w'onoogamba ndowooza n'etuuka mu distance n'ekomawo nga banoonya ffe. Omukyala n'atugamba musirikire wano mutabani wange bw'anajja abajje ku kyalo kuno abazeeyo gye mwavudde. Twasula wa mukyala ng'atubuulirira naye bwe nkugamba nti twakoma ne ku mpeke y'otulo mba nkulimbye kubanga ebweru eyali atunoonya ndowooza teyazikiriza paka obudde okukyala. Yatugamba nti okuza obulamu bwa Lydia kigenda kuba kizibu nnyo bw'aba anywedde ku wayini oyo n'amumira olw'ensonga awo aba amaze omuwongayo eri ebintu bye ebimuwa obugagga. Yagamba Lydia nti si ye muwala gw'asoose okuwonga mu ebyo ebintu bye era si ye muwala asoose okunywa wayini oyo wa red naye ye muwala owookubiri ey'akasimattuka. Mpozi n'ekirala ekyali kimwewunyisaamu nti ku luno twali abantu babiri. Yamugamba nti kano kato kange era omwami nakimunyonnyola n'aŋŋamba nti bajja muzzaayo. Ava atugamba nti kati enteekateeka yali yakumpanze asikari yanvuga nzizeeyo ye Lydia bamuwa ebintu bimunywe. Bwe nfunamu eddakiika namubuuza Lydia gwe walabye ki n'aŋŋamba ye banange nawe walabye ki. N'ensooka ne mmunyumiza bye nali ndabye n'aŋŋamba nti ate ye yali yaloose ng'omusajja azze n'amukwata ku mukono n'amutwala n'amuyingiza mu kisenge naye mu kuyingira mu kisenge yalabanga nze yajja amugoberera nga muvaako emabega. Mu kirooto kye bwera bwe baatuuka mu kisenge omusajja n'amugamba kwaniriza mu maka ge ag'olubeerera era kino ekisenge mw'oli kya bakama bange ogenda baweerezanga ng'omuddu waabwe bwe bakukoowa ng'obbaweereza bakunywe. Yagamba nti yagenda okwetegereza surrounding waali ng'omusaayi mungi ogujjudde buli wamu nga waliwo omusaayi. Oyo omusajja ng'aliwerere nga bwe yazaalibwa tayambadde wadde olugoye yenna ng'ajjudde omusaayi buli kitundu buli kimu kijjudde musaayi mu ruumu nga mulimu ebintu ebyogera nga mulimu amaloboozi ag'abakazi n'abasajja. Bintu byali bingi eby'entiisa naye okusinga ly'eddoboozi eryamugamba nga gwe baakumpadde ne bwe buli baddi gwe bakumpadde bakunkwasizza oli wange ogenda kubeera wange lubeere oli mukyala wange ate era ogenda kumpeweezanga ennyonta paka lw'oligwamu omusaayi. Kyava ajjukira mu kirooto kye nti yandabye nga mugoberera naye simatulako oyo omusajja n'amugamba ogenda kusaddaaka omwana w'abandi. Kwe kufuluma ekisenge ng'atidde nnyo n'awawamuka. Omukyala yatukuutira nti bwe tuba tuzzeeyo tusale amagezi gonna oba tugendako mu bapasita oba mu basawo baganda tuyiiye ekisoboka kyonna tulabe nga Lydia ekyo ekintu kimuvaako. Yatukuutira obutakinyumizaako omuntu yenna wabula tusale magezi kulaba nga Lydia ekyo ekintu kimuvaako. Naye nga yatukakasa nti twagenda okufuluma nga Lydia bamaze omuwongayo. Yagamba nti abawala baali bawerako be yali akoze ekintu ekyo naye nabo bennyini baali bamutya. Enkeera lwatuuka mutabani we n'atunona ne batubasa mitta emabega n'atuvuga n'atutuusa gye twali twavudde. Twatuukira waffe mama n'ayomba naye n'olowooza twali tufaayo ffe twali tumanyi akazitu ke twali tutuulidde. Lydia teyadda wa musajja yasigala talina kyalina nga ne wa Chris aswala okuddayo naye yali anaakola ki era yeekazako olunaku yasula wa Chris enkeera n'ansibula n'aŋŋamba kagende mukyala asooka abeereko ewa maama we alabe embeera bwe n'abeera. Bannange waayita ennaku 3 zokka ze yabeera ewaabwe mba ndi awo nga gussewa. Yaŋŋamba fiiyo ebintu byakomyewo ebintu byannumbye okuva lwe nava eno okgenda buli lwe nteeka omutwe bwe nti wansi nga banzizayo mu kisenge ebintu biŋŋamba bwe baakutuwa oli waffe tugenda kunywa tujja kutta ne bw'onokoota tugenda kutta. Yaŋŋamba sinneebakako ennaku 3 seebaka sisobola kuzibiriza kubanga nti okulaba ebintu biri sirina bwe ntandika bigamba maama omukyala yatugamba tusirike ngenda kukola ntya. Agamba Lydia omanyi genda ogambe maama wo genda obimunnyonnyole tulabe oba anaakusalira ku magezi naye nange simanyi kyakukola. Ne mugamba oba ogendeko ewa pasita Kayanja oba ogendeko bakusabire banaye Lydia talina waataagenda kumusabira. Lydia buli church n'essabo lyonna eryali lisoboka byonna yabituukamu bonna baalimu okujjanjaba Lydia. Omwana oyo yabeera mu bulumi okumala omwaka mulamba n'omusobyo nga bw'osanga Lydia ogamba yalwala buno obulwadde nga yakuggana ggwawo. Lydia ng'alinga omuguwa eddalu yalina amaaso amanene ng'agwagwamu amalanga ebbanga oluusi nga simulaba naye lwali lumu ne ngenda ne mulabako. Yali ku kyaki emu nga bamuleese omusalirako natuuka ku Lydia nga yennyamiza nga bw'omulaba ogamba mwana wa myaka 9 omukyala eyali omunene atira. Nadda ewaka n'enkaaba ekiro kyonna. Nali nsula ne sisita wange
naye teyamanya na kumanya nti oba nnina n'ekizibu. Naye nakaaba obudde okukya nga nkaaba mu kimugunyu kuba nali sirina answers ze ŋŋenda kubawa babakumbuuza mbadde ki. Mu nnaku ezaddako awo omukyala oli omukadde yaddamu n'ajja. Omukyala oyo simulabangako mu physical realm, mumanyi mu nsi ya birooto. Okuva obuto bwange nkuze mulaba singa mbeera mu buzibu, oba subconsciousness yange ye yamutonda, Katonda yamanyi, naye nkuze mulaba. Kyajja alekeraawo okujja ebiseera bino okuva mama wange lwe yafa siddangamu kulaba mukyalo. Polo bw'ajja yampa endagiriro n'aŋŋamba nkulembere Lydia ne maama we beeko gye tulaga. Naye maama wa Lydia twali baakumulekako ka distance ke yandaga ffe tutuuke ewantu wali babiri. Yaŋŋamba nga bwe twewerekera bwe tuba tugenda tufune obuyambi. Yankuutira nti okuma obulamu bwa Lydia twalina ogoberera amateeka gonna nga bwe bajja okugatuwa, kubanga ye yali tagenda kuddamu kumenya mateeka kudda ku nsonga za Lydia. Twatuukayo omukyala twamulaba yakola bye yalina okukola n'agamba Lydia ebigambo bino: nkuwewudde so sikuti kudde, ogenda kubeera bulungi era ebintu ebyo tebijja kudda okujjako singa oligezaako okuzaala. Twamubuuza lwaki, n'atugamba waliwo akaseera katono nnyo kali wakati w'omukyala ng'azaala omwana n'omwana wakubira omulanga, nti mu momenti eyo malayikayo oba empewo yo enkuumi gwe nga bw'okitwala ekwawukanako nedda ku mwana. Amala kuvaamu ddoboozi n'akwasibwa obukomi obubwe. Yamugamba nti okusinziira ku buyambi bwe yali amuwadde, eyo ye gaapu yokka eyaliwo, ebintu biri byali bisobola okwataakingira Lydia. N'agamba nti ate ekyokuba nti babimutawuluzzaako biritugamutuge. Yatugamba awatali ekyo Lydia yali wakubeera mu bulamu obweyagaza ng'alina n'emirembe, ne Lydia yasuubiza nti ajja kuguma. Twakomawo e Kampala era ebyo bintu tebyaddamu musumbuwa. Ebbanga bwe lyagenda lyetoolola twabulaŋŋanako ffenna buli omu ensi n'emugaba ne wayitira ddala emyaka. Mba ndi lubuto lwa muwala wange, olukulu nno olusuuliridde. Mama nankubira essimu n'aŋŋamba mama wa Lydia abadde annoonya, nampa ennamba era namukubirirawo mu bwangu ne mubuuza baŋŋambye onnoonya. N'aŋŋamba ye mbadde nkunoonya ebintu byazzeemu. Mubuuza ki ekyabaddewo, Lydia ali lubuto. Nanziramu nti ali mu ddwaliro ebisa bimuluma naye ebisolo abadde okutandika bwe biti n'ebintu ebyo ne bikomawo. Yandagirira we bali era natambula bukubirire mbatuukeko mangu. Natuukayo mu ddwaliro nga munywanyi byatabuse dda ng'ali mu mbeera mbi. N'aŋŋamba fiiyo nyamba ogenda eri gye twagenda onsabire bampe omukisa ogwokubiri. Era nalinnya ne ŋŋenda ne ntuukayo. Nanoonya ekifo nga kyali kibaddewo, nanoonya ekifo kyambula, nanoonya ekifo mu mazima matuufu kyambula. Nga nze bwe nziza obwongo bwange awantu we ndowooza nti we twagenda abatuuze bo ku kyalo baŋŋambawo tewabeerangawo kintu kyonna. Ne mbabuuza ku kyalo kwo kwennyini kwe twali, nabawa erinnya ly'omukyala ne baŋŋamba tebaliwuliranga nako kitundu okwo. N'abantu we naliŋŋamba nti we namusanga lwali lusaalu olwali lubaddewo emyaka gyonna, tewaliwo obusobozi kuba nti waaliwo ennyumba. Nanoonya ne ntuuka ekiseera ne nzikiriza nti either nabuze gye nalaga oba si kyo, ekifo ekyo kyaliko ebyakyo ebirala. Era nakomawo e Kampala bwe ntyo nga sirina kyenkumiyo nakyo. Era essaawa ya leeba yatuuka, ekyali ekirooto kya buli omu eky'entiisa. Nali naye ne maama we n'omwami we. Lydia yakaaba, Lydia yalaajana, twakaaba, twasaba, twalaajana, twawanjaga, twakola buli kimu ekisoboka, twakola buli kikoleka. Omuntu ng'oyaayaanira obulamu ate nga n'ekiddako ekituufu okimanyi. Era bwe yasindika omwana awo ogugo we gwaggweramu, ate n'omwana era naye bwe yakaaba teyaddamu. Awo yakoma na kabulenzi kataata. Ekityo twamutwala Emitiana ne tumuleka eyo n'omwana we bamuzika mu mbiriizi. Ebyo nga nkulabira munnange naye omwana ow'obuwala oba toli ku bwangu nnyo. Omuntu gw'otamanyi nnyingiza entuufu, omuntu atali mulambulukufu, wabeerawo akaloboozi ako munda mu ggwe akakugamba. Bw'owulira nga kagambye ne weebuuza ne ku munno n'aggamba bireke, mukwano bireke. Leero sirina maanyi gabasiibula, mubeere bulungi.